Gamba otya mwana wa maama nkubuzeeko nnyo naye nga mwetuli tukyali mu busoga wabateeketeeke abakukunavu bwe muba nga temwali temukifunangako mu birowoozo nga temukirowoozangako nga tekibayingirangako na mu mitima nti nga bwe tulwanyisa General Museveni aveeko atukalakasa emyaka 4 naffe ku opposition tulina okwekuba mu ttooki bannaaye ebifo bya gavumenti si mirimu buweereza tokeera ku makya n'oyagala okubeera mu kifo kya gavumenti kyonna a public office n'olowooza nti guno mulimu munnange nze nzekka nina okugukola obeerawo akaseera akasaamusaamu n'ovaawo omulala naye najja banna ekyo mukiteeke mu mutwe ebyobufuzi si mulimu naddala elective politics savingako abantu taamu 2 kyobola bateekako taamu esooka taamu eyokubiri bw'ogamba nti mu taamu esooka waliwo byobadde tonnatereeza oweebwa omukisa mu taamu eyokubiri naye toyinza tugamba nti taamu esooka taamu eyokubiri taamu eyokusatu taamu eyokuna bwe ne mutuuka n'okwetuga ku bifo ne mugamba nti munnaye nze nina obuyigiriza obusinga nze nina ebitabo ebisinga nze mbeera n'emikwano egitegeerekeka nze nkulidde mu famire eyakabi awo nze nduddewo nze ntegeerawo ebyo mu NUP tebigenda kukola okiwuliriza mwemanyiza embeera ey'okujja muweereze muveewo n'abalala bajje mwe n'ebyokuzimba abaana basobola okubaddira mu bigere oba basobola okuwezanga mmwe mwabivaako muli mu bufo mubumaamidde ebibiina by'obufuzi mubibeeramu lwakusekiwalinga bufo wekikera ku matya nekitakuwa kaadi olwo kifuuse kibi eyo embeera situgenda kugikkiriza mujja kgenda mu retirement by force ate bannayuganda munnange baakabuuse kivola munnayuganda tagenda kusinzirira ku bitabo tagenda kusinzirira ku buyigirize bwo tagenda kusinzira simanyi ku experience yo osavinzeeko nti ye ekimala n'omulala kajje eyo office nga bwogirimu n'omulala asobola okugituulamu kyo volba NUP ekugamba nti tugenda kusinzirira ku busobozi bwo okuweereza kakati bwana Medad Sseggona akali amaggwa temusobola keera ku makya nga mutugamulwanyisa General Museveni akalakase bannansi neggwe ng'olaba nti emyaka 15 gy'obadde mu kifo ekyo bakyalina okwongera gwe weka ategeera abalala tebategeera tebamanyi bya bufuzi eyo mentality enfunyo era nabo bennyini abakyasigaliddewo akatono temugenda kusukka myaka 2 nga mukyali ku bantu mubamaamidde abantu awo baavaawo ne wona asalawo nojja independent kati ndaba interviews ewakakola zisinga interviews ewakakola mu nnaku 2 zisinga alipoota ziwali okozeeko ng'oli chairman w'akakiiko ka paaka n'akakiiko ka kosase kwoli kati mutuula matiritiri nzingenda nengamba basajja muke mugamba temusobola kubeerawo mu bibiina bya bufuzi nga temulinaamu position n'emu elective position n'omu tigwe Sseggona akali amaggwa nga wootegeera amateeka osobola obeera mu kibiina kya NUP n'okya advisinga ku mateeka n'okiyambako osobola obeera mu kibiina kya NUP n'obangula abo bannamateeka abato mu NUP naye ku kyogamba osobola okubeera mu NUP ng'olina mu kifo ng'olina kaadi NUP wetekuwadde kaadi yabwa MP tosobola kubeera mu NUP really basajja mmwe nawulidde ogamba nti simanyi wayingira parliament mu 210 kitegeeza mu busiro gwe waleeta NUP mbuuza kyogamba wali osobola okujja wekka nga tuli ku kaadi ya NUP n'owangula ekisanja ekiwedde ebintu bye tubagamba nti mwefuula nti mwe muli manene nnyo temuli organizinga efforts za kibiina gye muli kyokka the same time ekibiina ekitera kumajja nkibagamba mwe mukakumuntu akaffe temuyiseemu temusaanidde olwo nga mulyoka muvayo mulaga nti ekibiina kiri wansi nnyo era ekibiina bye kikola tekibimanyi nedda bassebo nedda bassebo mwe basse Mujuŋŋanda mwe Basaalongo Erias Lukwago mwe ba Medad Sseggona mwe abadde bafudde opposition nti ebifo ebimu yammwe kama ni mambaya tewali agenda bibajja mugenda genda mu forceful retirement.
gwe muba nga temwali temukifunangako mu birowoozo, nga temukirowoozangako, nga tekibayingirangako na mu mitima nti nga bwe tulwanyisa General Museveni aveeko atukalakasa emyaka 4, naffe ku opposition tulina okwekuba mu ttooki. Bannaaye ebifo bya gavumenti si mirimu, buweereza. Tokeera ku makya n'oyagala okubeera mu kifo kya gavumenti kyonna, a public office, n'olowooza nti guno mulimu munnange nze nzekka nina ogukola. Obeerawo akaseera akasaamusaamu n'ovaawo, omulala naye najja. Bannaye ekyo mukiteeke mu mutwe. Ebyobufuzi si mulimu, naddala elective politics. Servingako abantu taamu 2, kyova bateekako taamu esooka, taamu ey'okubiri. Bw'ogamba nti mu taamu esooka waliwo by'obadde tonnatereeza, oweebwa omukisa mu taamu ey'okubiri. Naye toyinza tugamba nti taamu esooka, taamu ey'okubiri, taamu ey'okusatu, taamu ey'okuna. Bwe ne mutuuka n'okwetuga ku bifo ne mugamba nti munnaye nze nina obuyigirize obusinga, nze nina ebitabo ebisinga, nze mbeera n'emikwano egitegeerekeka, nze nkulidde mu famire ey'akabi, awo nze nduddewo, nze ntegeerawo. Ebyo mu NUP tebigenda kukola. Okiwuliriza? Mwemanyiza embeera ey'okujja muweereze, muveewo, n'abalala bajje. Mwe n'ebyokuzimba abaana basobola okubaddira mu bigere oba basobola okuwezanga, mwe mwabivaako, muli mu bufo mubumaamidde. Ebibiina by'obufuzi mubibeeramu lwakusekiwalinga bufo. Wekikera ku makya ne kitakuwa kaadi, olwo kifuuse kibi. Eyo embeera situgenda kugikkiriza. Mujja kgenda mu retirement by force. Ate bannayuganda munnange baakabuuse. Kivula munnayuganda tagenda kusinzirira ku bitabo, tagenda kusinzirira ku buyigirize bwo, tagenda kusinzira simanyi ku experience yo. Osaavinzeeko nti ye ekimala kimala, n'omulala kajje. Eyo office nga bw'ogirimu n'omulala asobola okugituula mu kyo. Volba NUP ekugamba nti tugenda kusinzirira ku busobozi bwo okuweereza. Kakati bwana Medad Sseggona akali amaggwa, temusobola keera ku makya nga mutugamba mulwanyisa General Museveni akalakase bannansi. Neggwe ng'olaba nti emyaka 15 gy'obadde mu kifo ekyo bakyalina okwongera, gwe wekka ategeera, abalala tebategeera, tebamanyi bya bufuzi. Eyo mentality enfu nnyo. Era nabo bennyini abakyasigaliddewo akatono temugenda kusukka myaka 2 nga mukyali ku bantu mubamaamidde. Abantu awo baavaawo. Ne wona asalawo n'ojja independent. Kati ndaba interviews ewakakola zisinga. Interviews ewakakola mu nnaku 2 zisinga alipoota ziwali okozeeko ng'oli chairman w'akakiiko ka paaka n'akakiiko ka kosasi kwoli. Kati mutuula matiritiri. Nzingenda nengamba basajja muke mugamba temusobola kubeerawo mu bibiina bya bufuzi nga temulinaamu position n'emu, elective position n'omu. Tigwe Sseggona akali amaggwa nga wootegeera amateeka, osobola obeera mu kibiina kya NUP n'okya advisinga ku mateeka n'okiyambako. Osobola obeera mu kibiina kya NUP n'obangula